Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Halo. Sebo. Waji sebo. Nze mukunja wa BTFM mu ndobeso wangambye nkukubireko. Wabale nnyo mukunja. Kakati uliwendi wenjogerera ewabbali wano ninga eyekwese tewabanvulira. Aye mukyala wange omukyala wange yansabye nangamba agendako wa nnyina wa maama we nazaala wange. Yamugamba kale aye waliwo ekitagatta bulungi. Owa booda yamututte amututte amabuze n'amutwala nadda nga tamulina ng'ate mbadde nsuubira omulinda amuze. Kakati we nenfunkula omukunjukunju mubuuze wayi ate ng'oli tomuzizza naye nga ndaga nti byemubuuza alinga atabitegeera oba kale kinenba mukomeza mukulu bamututtewa kati ndyawo omutwe wanje ndyawo omutwe guntokota simanyi. Kati gw'obadde oyagala ki? Mbadde njagala ondobeseza omukyala wange ddala kituufu yagenze wa nnyina oba waliwo amakuba amalala naye okusiteredde nze kuwulaba wendiituuya nazikala. Kati beerako tovaako. Kale bw'owa boda yeyamututte ng'alina omuzza. Ng'alina omuzza. Kati gwe waka olabye taliiyo. Taliiyo. Wampiseeko ng'agenda alina wampiseeko naye tandabye. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale Mama Goreti. Angesebo. Liba nange wankoze eki. Anti nsanze bawe mu Stensen. Nambuuza ate omuntu gwe watuttwe ku bodo muleseeyo. Gwani. Gwani. Nze gwagambye bawo nti nze nkutwala simanyi okulaba omulwadde simanyi simanyi biki nange nenekaza nengamba nange mbaddeko ebizibu ewaka nenkomawo naye ngenda kuddayo kumunona naye nga sitegeera na byambuuza. Manyara sajja mayiga akamanyira. Mukolo yagenda n'enjira nambadde linandikawo. Nange kye nakola omulenzi gye mbadde minoono backup. Nange nabadde mututte waka nga bazadde bamulabe kyobamanyi kyakola kyenkola enkola y'omutwe yekuwensanirira bannange tugenda kwetwala mukindi nagwanjaga yakola ki? yasaba yagenda nayingira ewa mukyala namba 2 ne bamwanjulayo bulungi yamanyi sibimanyi bannange ebyo ng'ate byajja bubi. Gwola boyunga ewaffe talina kye yali awaddeyo takyalangako waffe tawangayo yadde ekkedo ya sukaali kyokka tuzadde abaana yakyaddewo aba namba 2 nange netwala n'omuvubuka wange mutwala ewaffe basajja mujooga naye tugenda kwetwala ate sinoba sirina gye ndaga kyakola kyenkola savuli genda na kamulali. Kakati ogenda kukikola oti ekyo? Siza wagenda sowa namba 2 nga nange ngendewo omulenzi wange abewaffe gwe bamanyi. Siri ngenda kuvaawo. Kati
okufumba mali abiri nakyo kinasoboka ngenda gafumbamu amali abiri oyo ejjogo ly'abasajja waleeta infection zinga nange ndeeta STD katogo naye ekyo kyewakoze kibi munnange ate muntawanya nakuntawanya zino ensonga za mutima naawe pabula ndi mulaavu mpya nga naye bwali mulaavu empya toddamu kuntabula naye bananga abakazi titi for that is a fair game amaka g'omusajja genda bwaleeta kabotongo ngaleeta omuzira nulwanywa enjaga nze nywa emmindi ebigambo ebyekirogo byennyini omukazi byalimu lwaleeta esitidi nga nze ndeeta simanyi infection naye nze amagezi ge naalimu adde ave mu maka g'omusajja ajja kufunirayo ebikweno ebivaako domestic violence va mu maka g'omusajja munnange togenda kugenderamu nze nkubuulire nze mayimanyi nakyusa kisenge alondewo ave mu maka g'omusajja alondewo limu ajja muleta kabotongo bayi mukunja amanya nakumwane kabowa omwana wuyo kakati nakana ebisikia baganda bagantezaaka mbadde musaba akakane bwana yagala okugenda n'omulenzi we nga omulenzi tasobola kutwala kufumba wuwe awo wedde kakkana osobola okuba n'amaka kubanga abasajja we batyo Haji Kasule wuyo amanya nze Haji Kasule asirina mbeera kabowa naye mbabeera kibina kivumuyambo oyo omukyala kubanga omulenzi gwe yayanjudde ewaabwe nasooka okuba nga naye alinayo ate omukyala owuwe gwayagala kakati awo tibikwatagana omukyala yandakakana bukakkanyi oba iwe omusajja avaayo kubiri mulundi gumu n'avaayo n'afumbirwa mu nti eddala naye ngeri byakola tebiri gye baleetera ndwadde sigadde ne Haji Kasule kabowa ndwadde zennyini tatandika ambasada wa Liverpool ndi munyendo mukungwe obereremu nga tunoonya abakyala be tunateeka mu maka kuba tebakyatya bulwadde nkugambye batya mbuto mukunja mwebale kuweereza ono Mutebi Francis Nabamawokota naye omusajja gumusinga bbanja lya mwenge liggwa na mwenge kabagwisanye nawulira mbagala nnyo empeereza yammwe ono bamise Don Alexander okubaana ematoga Kigogwa omukunja omukyalo oyo ansanyusizza nnyo ate nemwagala kuba ayogera mazima ayogera ebituufu byali omusajja bwakola kino nga naye akola kasita naawe oli musajja nekonatese bamubukunja lekade wamwana kakyo ayogedde amazima ekigenda mu maaso omukazi ayogedde amazima era nemwagala nnyo omusajja wakola kino nga naye akola kino agambye bukyanga bamuwata tebamwanjulangako ko ye naye kaafune yangi Don Alexandra